Between Firebase and what? Fangone. Oh my God. Kati wulira ekintu kiri bwe kiti tuyinza okuba misunderstanding, but what I know fene kitugata ali mama mu music era ebintu byonna byonna betubeera tutakanyako tutula wansi ne tubimaliriza, and I believe there's nothing really honestly nze mukulaba okwange, it's just butakanya n'okufunawo like ebigambo bakino bakiri bwembanga ngenze ku bottom line of this matter naye nga tewali buzibu bwonna kubanga I don't know lwaki wabeerawo obuzibu nga ffenna tuli kimu nga te ffenna tuli ffenna wamu, so sikitegeera kyogamba kubanga ghetto is one religion and ghetto is family, so buli lwobo ebyo bibeerawo sawa zino oyinza okulaba wabana nga oli akube mu nebiki naye era tukitegeeza nti tetuli bawamu, you get. Ekibuuzo ekirala kyobadde oŋŋambye nti okulya kikulu oba si kikulu kikugattako tekikugyako, nze nazze ndidde simanyi oba kulya kikwogamba naye nzikuse n'okunywa nanywedde. Sure, somebody say Zenkosa labesa ba bad mind them, tosirika labesa ba fake friend them, labesa ba hypocrite them, labesa bano baheta mbalabe, bagira buli kimu ne bambalabe, takde mataka chatde machata bajja kwetuganze mbalabe, bwembanga nvimba kiralu, bwejukira biri ebiseera nga tulya kimu, balamu bayutena kuje bayitamu, nga tojejembe byekidawa nawe beeramu, bano betulabisa babi mu maaso ga Katonda, benjogerako be bato mwana wa Katonda babinyo, n'ebyabaavu babitunda n'abasumba, baba mu linnya lya Katonda, kinuma nnyo mu mazima ga Katonda, mu mazima ga Katonda, kusaba labisa, tosirika labisa. Yaman, yaman, saba kwebaza bonna bana mawulire baganda baffe, cause bana mawulire temukyalinga bana mawulire gyendi, muli baganda bange, muli mikwano gyange, tusharing ebintu bingi nnyo era nange nsaba okutwala omukisa guno eno okwebaza Katonda nti abasobozezza okutuuka wano eno kweno press conference. It's a very big step in my life. Dala dene nyo, and I don't take it for granted. Thank you for coming. Nachi? Yaman, kati enaku z'omwezi ngabere mumukaaga. Enaku z'omwezi ngabere mumukaaga. Abayaye kakaaga. Abantu emitwalo mukaaga. Be bantu emitwalo mukaaga mukakaaga. Sibya kusaaga Lugogo. Yaman, Lugogo grounds wetugenda okubeera enaku z'omwezi nga 26, abamu bagimanyi nga Zoe grounds, abalala bagimanyi nga Lugogo grounds, wetwasetinze okulaba nga tubaweereza munaye mu abatuwagira, kubanga singa simwe singa sife buli omu amanyi story yange, si yange nzekka ne bakyali bange yonna gye tuvudde nga turepresentinga ne baghetto youth bonna okuva mu ghetto ez'enjawulo. Mwana buli ghetto youth woli kyakabi nnyo topowa kubanga ti buli kimu kisoboka naki. So nga Dax wagambye like ebbanga ddene kuva mu myaka egiwedde abantu bankubira amasimu abali concerned, abatwagala bagamba Zex lwaki totuwayo show, Zex tuweyo show, Zex tukolereyo kino. So nze mbadde muli mpulira era nga nkakasa nti this is the right time, oba buno bwe budde obutuufu tugendeyo ffenna mwana. Wallahi njagala kulaba we Lugogo mwana baganda bange mwena nga muze twe representing naki kino tekirimu obachi kino ekintu kyaffe ffenna wamu tuli mu kupromotinga music wa Uganda.
era nga njagala okwebaza bannayuganda mwenna abali waneeno n'abali e Bulaaya, abali e UK, abali e Netherlands, abali e Tokyo ne Japan bakubye amasimu baguze ebintu bingi nnyo even before this press. Naye nze kyensinga okwebaza oba kyenjagala okutunuulira olunaku lwa leero z'ennaku z'omwezi nga 26. Ennaku z'omwezi nga 26 kigenda kubeera kyakabi nnyo mu bulamu bwaffe ng'abaana ba ghetto, cause Zex kino kyenkola sikikola ku lwange wabula nkikola ku lw'abantu abanneetoolodde, society egyembeeramu, community gye tuyitira, ba ghetto youth obulamu bwe tuyitamu, okusoomoozebwa ne success. So mbadde mbasaba mwenna bannayuganda tubeere wamu, mutuwerekereko mujje mutuwagire. Tuli waneeno makati mu kibuga Kampala, Lugogo Grounds, ennaku z'omwezi nga 26. Era ensonga esinza okundeeta waneeno oba etulese wano ffenna tukuŋŋaanya kwe kukakasa kuba bomba badde balowooza si bituufu. Waliwo abankubire ne baŋŋamba Zex olimba, kino si kituufu, nze ngenda kuvaayo gye ndi. Bangi bazze, abalala bali waneeno nga kyali wange Katikkiro mulabe wali eri. Wallahi kyakabi nnyo, I don't take it for granted. First of all, aŋŋambye ku ky'okubeera nga tuyamba ba ghetto youths oba kyewali senza okuba nga nziriza community gyenva oba n'abantu bendi presentinga. Nze ngamba yes, era sagala nnyo kukyogerako, but the ghetto yo ngayo eri evident era ekiraga, because bano bakyali bange bonna bendi nabo, tewali mupya mu bulamu bwange, bonna nkuze nabo, era bonna tubadde tuyambagananga mu ngeri ez'enjawulo. Sijja gamba mbu nze nzekka, because ghetto is getting higher education to teach others. That's what it means. Nti kozesa ekyo ky'olina olyoka ofune ky'otalina ate n'obumu. Ekyokubiri n'oŋŋamba about ba friends oba fights ze tubeeramu wakati ng'ab'emikwano ya si kyobadde ogamba. Mwana nakyagala dde ojjukira soja we wakiŋŋamba Sky kuva mabega. Enamba gye tusobola okusooka okutuukirira eri 0787 433 338 0789 0784. No. 0787. Banange temunkubisa omusana gwaka. Leka nsome namba. Anyways, kyembadde njagala okutegeeza nti naye naagala okufuna information naye nange nsobola okukirambulula wano n'ekibannyonnyola nti through my management buli kimu kigenda kubeera nga kirambululukibwa nga bakituwa buli kimu. Naye n'ekirala okuyingira emitwalo 2 ba ghetto youth alaali ffenna tuli mu kucapa mu mbeera gye tuyitamu ne tugamba VIP yaffe egenda kubeera ya mitwalo 5 nga with that VIP kubeerako abantu 5. Ne tugamba nti VIP buli omu asasuddeyo nga tugambe buli muntu asasuddeyo kya 10 ne batuula ku table tusobole okulaba nga ba ghetto youth kuba ffe tubikola mu ngeri ya kighetto youth. Tulaba nti emitwalo 5 ne kyali wange Wewakiseka ajja kusobola okugamba mbu tuyingire ne bakyali bange n'engeri gye kiri mbu tuli ku short notice ate nga bya ddala. Yaman, ekifo tugenda kubeera ku Lugogo Grounds gye bamanyi nga Zoe Grounds, era bwe tugenda okubeera emiryango giba gijja kuba nga giggulwawo ssaawa nga 5. So mujje bangi, kyensobola okubeebaza timwebale tuwagira era mujje mulabe ensigo gye mwasiga bwe kiri. Buli muyimbi ali invited kubanga eno show ya muyimbi wa Uganda, siri mu kuva bweru. Ono muyimbi wa waka, buli muyimbi yena ali eyo ali invited okujja okusupportinga ghetto youth munne.
nga nange bwe nzize nkikola ku buli show ya Chali wange kubanga bw'otunulamu tewali show ya Chali wange gye nali sigenzeeko. Just maybe nga wabaddewo ba miscommunication nesitegera oba nga siri mu ggwanga. But I make sure bwe wabaawo Chali wange nga alinayo show, I try my level best to support. Ate bonna babuuze sisaba yadde ekikumi. So buli muyimbi yenna ali invited ku show ya Zex Bilangilangi. Ekibuuzo kye mbadde nzirako abadde akyaŋŋamba why 2 weeks? Why 2 weeks? Because it's the right time. I believe in the right time. Bwe muba nga Zex mbadde mumuwagira okuva mu lockdown ratata ddala ensi yonna ekiraba, this is the right time mana tubaweyo ku show ya kabiri. Nze nsuubira tewali bbanga ddala lyonna lye twali tulindiriddeko nga lineeno kubanga Bachali bange mwena mwagala mbayimbire nga mufudde oba mwagala mbayimbire ddi oba lunaku ki lwe mwategese. So this is the right time. Nze gye ndaba it's the short time. Era nga bw'oba okkiriziganya nange gamba yeah man. Ekirala ky'oŋŋambye lwaki 26 kubanga lugenda kuba lunaku lwa 6 ate nga twagala abayaye nga 6 twagala abantu emitwalo nga 6 manyi kifunda naye twagala buli omu afune space wananyumirwa namune. It's going to be love. Tugenda ku meeting abachali baffe tetulina muntu yenna gwe tusosola obono mwenna mujje mu show yaffe tubayimbira kubanga music mmere ya bulamu ate mmere y'amatu mmere ya bongo mulimu okuyigirizibwa mulimu okusomesebwa mulimu okusomoozebwa mulimu okuwalirizibwa mulimu okulumbibwa mulimu Thank you. Lwaki kati okuva emyaka gyonna why Zoe Grounds, why Lugogo Grounds? Ekifo tekiragirirwa bulungi tebakitegeera bulungi wekiri. Nze ngamba abantu ekifo bakitegeera era ngamba bannayuganda bonna bamanyi Lugogo Grounds weeri ate nga kyekifo kye twalonze. Bw'oba oyagala okwongerezaako eno show eri sponsored by Safe Border era bagenda kubeera nga balaga rides engeri gy'otuukawo mu kiri ekifo mu bwangu nnyo okuva mu routes ez'enjawulo oba okuva mu bifo eby'enjawulo oba kuva mu bantu ab'enjawulo. Safe Border kweri nga basponsor yenna anaabeera tamanyi we balagirira naye n'ekirala bannamawulire mulagirireewo. Tulina amaloboozi, tulina kamera, tulina obusobozi tulagirire bannayuganda. Show ya Zex Bilangilangi, fire-based entertainment, gang. Somebody say gang. Gang. All right. Wagamalobozi gonna gasobola okulagirira abantu show eri. Noyogera ku kyensobola okuyita time. I think this is the right time. Mbadde ndowooza buno bwe budde obutuufu. Era ozze ng'okimanyi bwe budde obutuufu. So tokyusa budde bwa Katonda kuba Mukama mwana aba akikoze mu ngeri ye. So mbadde njagala kujjawo ne bineeno ate why this, why that, why this. Ennaku z'omwezi nga 26 ba boy ba meni ba mama ba daddy ba auntie ba uncle ba ghetto youth ba producer ba namawulire. Ennaku z'omwezi nga 26 Lugogo Grounds mujje bangi nnyo omwana mujje tubereyo tugenda kunyumirwa fena mujje mwana omuziki gutugato bamulowooza twayawukana nze manye tuli kimu. Kiri bwe kiti tickets zigenda fuluma olunaku lwa 5 nga za mitwalo 2 naye bw'obanga okozeseza Safe Border ejja kubeera yagumu kitundu. Eyo yeringa alebad ffe gye twataddewo because of the sponsorship. Njagala kwebaza ne ghetto government. Yeah man, big up the ghetto government because fena gye tuva ate nga mulina okukimanya nti mwana tuli ba Luganda
So support a brother and send a brother. Report a brother and report a mother. Salute. This is music. Music are limitless. Alinga mazi, are everywhere. So amazi jegagala jega flowing. Ochitegede. Shows nyingi nyezi baddewo ono nategeka eno ono nategeka eno. So ekyo sikira bamu yadde n'obuzibu kuba manyi abagala Zex baba bagala Zex. I just want to say thank you to the gang crew, Zex Bilangilangi, Boss Lady Sherry Coco. Thank you so much, and all Zex's friends and the media at large. 20 years ago, I created a sound called Chidandali. It's the sound that is trending in the ghetto still today, and I'm so very proud of it. And today I can say these are my children. That is my son. You know, Zex is my son. All these guys, I saw them grow up. You know, there was that uncle that speaks English only. Yes, I was that uncle in the ghetto that only spoke English. So, 20 years ago, I met a gentleman called Bobby Wine. And we had a very good time together. We had 5 years good experience together. We did songs like Sunda Sunda, Bam Bam, Funtula. We did songs like Wendy. We did songs like Mama Havana. We did songs like Bada. We did songs like so many songs alongside different producers like the greats of Paddyman and Tony Holtz. So, we are the godfathers of the sound in the ghetto. And I'm so proud today to say that I come from a nation called Afrodongo Nation. And Afrodongo Nation, we promote social developmental goals. So in the ghetto, we have been working with Zex Bilangilangi. He has a clothing line that helps promote youth, to promote their talent. He also has a record label. And some of these artists you can see assigned to his record label. Please make sure you promote that also. And another thing, we are trying to make the people in the ghetto overstand. You should stop understanding. So we are trying to make you overstand. And I'm so proud that Zex has now overstand. Otherwise, thank you so much. Sigenda kwegera bingi. Mwena mujje ku show. Bulijjo mbalaba mubeera mu bbala nga munyumira muziki ya Zex mubeereyo mu bintu